Mhm. Baganda bange ne bannyina zimusiibyeyo mutya kansubire nti embeera batwala malidde agisaana. Alhamdulillah naffe abadde akyatulunze bulungi. Olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 4, omwezi gwa Desemba ogusembayo mu mwaka ogwa 2022. Twebaza Allah okutusobozesa okutambulako wano we tutuuse okubanga tulingiriza okumalako omwaka weewawo tetumanyi oba tunaagumalako. Nga tutambulira ku bunkenke nga bangi nnyo mu Uganda bafudde naye ate ojja kwesanga nga baali safe tebalina bulabe ku muntu yenna nga ne gavumenti ya Museveni tebayigga. Ne Mukama n'abatwala naye ffe be balowooza nti tugenda kufa ate n'atulekawo. Kino nno kitegeeza ki baganda bange ne bannyinaze? Kola ekyo ky'oteekeddwa okukola, ebisigadde obirekere Katonda. Kuba n'abo baali balowooza nti bali seefu nnyo okunsinga ojja kwesanga ng'era baafa lwa gavumenti. Nga baagenda mu malwaliro tebaasangayo ddagala. Nga baagwa ku bubenje ku nguudo nga ambyulensi tewali. Mu kubaddusa okubatwala mu ddwaliro baabateeka kabangali. Babateeke kabangali naye nga mu ddwaliro gye bagenda eriyo eddagala naye nga nalyo terikola ki? Teririiyo. Bwe batyo ne bafa. Neffe Mukama Katonda n'atulekawo nga tukyali balamu. Alhamdulillah tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu era tumusaba atusobozese omwaka guno okugumalako tulabe ate ne ku mulala. Ate era atusobozese okutuukako mu Uganda empya gye tuli mu kulwanirira tugyeyagaliremu tulye ku ntuuyo zaffe. Omanyi kibi nnyo okusiga naye ate n'otakungula nga walimira ennyonyi. So naffe tusaba Allah atusobozese okukungula ku Uganda gye tuli mu kutakabanira olunaku luno olwaleero. Nkulisaayo Abakristu mwenna abeetabye mu mmisa ez'enjawulo. Ne nkulisaayo abalokole abeetabye mu kusaba. Mwebale nnyo okusabira ggwanga. Nsaba buli omu kyasabye Omukama Katonda akimukwaseeko ebiri. Kyensaba Mukama Katonda buli omu essaala gy'asabye kituukirire. Kyensaba Omukama Katonda. Otherwise kansubire nti musabidde ku ggwanga. Yenze Yekolera Itongwa waliwo wano omukulu ye Sseremba Jima agambye wantama kulumba Bwakabaka. Simanyi oba bwe Rwanda bwe Bwakabaka bwe nalumba simanyi oba bwe Rwanda. Ne sijjukirako ku live yange nga ntudde wano nga nzivoola ekitiibwa kya Namulondo. Sijjukirako ku kigambo kyange nga kirumba Ssaabasajja Kabaka. Tosobola gwe kunsomesa bya buwangwa byange kuba ndi musajja Muganda nnyo n'okusinga. Manyi aba NRM bw'obaako ky'oyogedde nga beerimbika mu Bwakabaka okulaga nti bakulwanyisa oba Museveni ye Kabaka, then awo gunsinze. Bwe kiba nga NRM bwe Bwakabaka nga Museveni ye Ssaabasajja Kabaka, then awo nvunaana okulumba Obwakabaka. Naye bw'aba Museveni si ye Kabaka nga tosobola kunsomesa kwagala Bwakabaka bwange, ate tosobola kunsomesa kuwa Ssaabasajja Kabaka kitiibwa. Era sisobola kutuula wano nga ntuddewo kuvvoola Bwakabaka bwange. Ekirala, amatu amanene ago gakozesebwe nnyo okuwulira okusingako kuba amatono. Kubanga amatu amanene g'olina gagenda kufuuka agatalina mugaso. Nkiddamu, amatu amanene g'olina gagenda kufuuka agatalina mugaso. Omanyi anaakujja emize akulinnya n'ekigere akwesooseeko olutalo. Akati naawe onoonya wontakulira oyita mu Bwakabaka. Bw'oba Museveni ye Kabaka, then awo nalumba Obwakabaka, navuma Kabaka. Bw'eba NRM bwe Bwakabaka, then awo nalumba Obwakabaka.
otherwise saagala kugatta mu luubu olw'abaana nga bazadde babe balikozesezza obupiira bugali mpitawa okuwona okukuzaala. Oshegedde muganda wange, n'ekirala ky'ogambye nti wantama, kale nze nkwagala nnyo, ate sirya wa kitaawo, ate sirya wa nnyoko. Wamma ennaku zino kyova olaba nsiiba njala lwa nsonga munnange wankoowa. Y'ensonga lwaki sikyalina data kubanga munnange wankoowa. Y'ensonga lwaki sikyasobola kwogera kubanga munnange wankoowa. Gwe anyway, sigenda kwononerako energy. Njagadde kutangazaamu n'abalina endowooza ng'eyo kubanga mukozesa nnyo ekintu kye bayita propaganda n'okuvoola abantu n'okubakyayisa ewaabwe. Eno Uganda bw'eba maka, bw'eba kika, eno Uganda bw'eba kika, obwakabaka bwa Buganda ge maka ga kitange oba lwe luggya lwa kitange. Nti okuyingira mu kika nnyina kusooka kuyita mu luggya lwa kitange, era kitange bwanzaalukuka kitegeeza n'ekika kingoberawo direct. So Buganda singa ekeera n'envaamu oba n'enkyawa, automatically ne Uganda eba enkyayi kubanga Buganda ye yandaga Uganda. Okyegedde muganda wange, next time soka nga wekkaanya, amaaso olina manene gakanulenga galabe bulungi, amatu olina manene galinga ebisowaani bino ebiraga World Cup, naye kyannaku nnyo tegasobola kusengejja yadde okuwulira. Yenze Yekolera Itongwa. Otherwise sharing a video nabagamba ogwange gwakunamya, ogugwo gwakunnyambako kuntambulizaako obubaka buno butuuke mu buli nsonda, bubune mu buli ango. Mukulikeyo mwenna naku lwa Sande mu Duwa Ya Jakana Nadduli Sulaiman muganda waffe eyatuva ku maaso gwe baatigumbula Yoweri Kaguta Museveni nga ye yamutta. Yoweri Kaguta Museveni nga ye yamutta. Mukulikeyo mwenna mu Duwa Ya Jakana Sulaiman Nadduli, mukulikireyo ddala. Nsooka okwebaza mwenna abaasonda omuceere, nsooka okwebaza mwenna abaasonda omuceere kilo 3. Hajja nkubiddeko ssaawa zibadde nga 9, ssaawa ng'emu emabega hajja nkubiddeko ne yeebaza nnyo olw'okukunga abantu ne basondera mwenna n'abasiima nnyo ate era n'abasabira nnyo nti we mwajja Mukama azzeewo. Hajja ngambye nti mwebale kumubeereramu mukadde mwe yali tabasuubirira, mwebale kumubeereramu okusinga abo be yafiiririra, mwebale kumulaga mukwano mungi era mwebale kusiima buweereza bwa mwana we. N'agamba akakasiza ddala nti Sulaiman Jakana Nadduli gyali musanyufu wadde nga yattibwa, ne gyali musanyufu nti temwamwerabira, mwamwagala mu bulamu ne mu kufa. Era ne yeebaza nnyo Anti Christine abeera mu nsi emu eyebunaayire, yampeereza kuleeti za soda 10. Naawe n'akwebaza nnyo nti weebale nnyo Anti Christine, weebalire ddala, muyimirizaawo mukolo. Ajja agambye ebyokulya n'ebyokunywa tebivudde mu nsawo ye, wabula bivudde mu mikwano gya Jakana Nadduli nga yemmwe abamu ku bo. N'abeebaza nti mwebalire ddala, temujjanga okwo. Era n'asaba omutiibwa Katonda abaddizeewo buli omu ky'asaba ayanikulwe, abaweemu kye musinga okwagala. Otherwise ndowooza tusimbulire wano. Pirate Museveni olunaku lwajjo nabagambye nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yali musajja mubbi wa ku mazzi. Mu live yejjo nabagambye nti Yoweri Kaguta Museveni yali musajja mubbi wa ku mazzi. Ne ndyoka nkulabira aba NRM bwe banjiikira
Nendyoka nkulabira obusungu nga bawumba tutuba NRM banjikira. Obwo obusungu bwe mwawulidde nga njogedde amazima ate nga sirimbye bulimbi. Bwe bulumi bwe tulina olw'Abaganda baffe abattiddwa n'abalala abaabuzibwawo n'abalala abali mu makomera. Bwe busungu naffe bwe tulina. Gwe kigambo bugambo ekitamenya na ggumba, ekitakuteekako lubale, ekitakutta kyakunyiizizza nnyo. Naye Saasiranze gwe baakuba emiggo, Saasiranze alira ku nsiko, Saasiranze alina ekijja nga Museveni ye yatta, Saasira abazadde abeesibye ebimyu, Saasira bamulekwa abeesibye amafuvu. Gw'olowooza nti mmwe bakitala ennyo nti mmwe temugambwako, naye ng'ate ffe mutukwatako mutulamuza miggo na kufa, mutulamuza masasi, mutulamuza kutusiba, mutulamuza kutubuzaawo. Mulowooza muli bakitalo nnyo. Nze bwe gamba nti Museveni yali pirate naggamba nze siwanda muntu kigambo mu kamwa, ate ndi musajja Muganda ate omusiraamu siwaayiriza. Ntera nnyo n'okusoma ku Bayibuli eyo mu mateeka 10 mulimu etteeka erigamba nti towaayirizanga muntu munno ku kyatazizza. So nze bwe nkugamba nti Museveni yali mubbi wa ku mazzi owakana muki, olina gwe kyomanyi? Olina kyomanyi nga neewammwe tewaali radio, nga neewammwe temwalina TV, gwe wammwe ani yali asobola okusoma olupapula lw'amawulire nga ne bw'aba asazeewo kwerimbika nti alusoma, awunzika luwunzike kubanga temwasoma, temumanyi kusoma. Kakati kkirizanga abantu abali informed, abantu abategeera babategeerere. Nkiddamu ate sikyejjusa ndikyogera paka lwendifa. Museveni yali mubbi wa ku mazzi. Gwe kirumye ennyo genda wette, kubanga nze eddoboozi lyange likyaliwo ennyo, eddoboozi lyange likyaliwo nnyo likyayogera. Ogenda kulekerawo okuliwulira ng'omaze kuyingira ntaana, n'owulira olinga akulaga nti munyiivu nnyo. Babalikwatako kirizigwe owaayire otya Museveni yererere. Kakati katugambe kale mumuwaayire, kiva okusinga obutemu bwakola, kiva okusinga ki? Oli n'agamba lataginga police, you PDF, Uganda police, SFC, where are you to arrest this pig because Smile has went beyond his limit. Kale neerabira okutaginga jati semaye ebitongole byonna waali bitaginze, ebitongole byonna waali bitaginze. Ontiisatiisa onnumya SFC. Abo abatategeera na kutegeera, abalina okukuba ente enema, bontiisatiisa nabo nti bataginze. Otaginga ki? Otaginga ki? Kasiya buloolo banene okusinga Museveni gwe nnumba. Mbadde nti oda bazijjawuwe, kati bwe mba nnumbye Museveni tosobola kuntiisatiisa. Mwate lwaki mbwate ontiisatiisa ne bu SFC? Kubanga ate buli wansi w'oli. Nze alumbye Stan direct ate ontiisatiisa ne Mama Fina. Numbye Stan direct, Saba Stan Museveni, ate ontiisatiisa ne Mama Fina nga bosi we Stan ye kennyini antya. Munoonyereze, ndi musajja ali informed. That's why waliwo n'abamu bwe mba nnyumya emboozi zange eza music waliwo abambuuza olina emyaka emeka? Ekyo ekibuuzo kingi nnyo bakimbuuza, olina emyaka emeka? Kakati kitegeeza I'm more informed. Ndi omu ku bantu abasinga okubeera informed mu ggwanga. Kyenkugamba nga nze ategeera, bw'atategeera kkirizanga kikkirize, kubanga wasalawo omutwe gwo okugufuula ogw'abatategeera. Leka ffe abategeera tukutegeerere. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. Tojjanga ne weegeziwaza wano kyokka ng'omutwe gwe tugusala temuliimu kintu. Nkiddemu, togezanga n'ojja wano ne weegeziwaza kyokka nga mu mutwe gwe temuliimu kintu. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. If you are not informed, kiriza ffe abali informed tukuinforminge, kubanga omutwe gwo gwakuyawulizaako. Nkiddemu, abamu emitwe gyammwe gyakuwagulizaako.
tubawagulizaako bwaguliza tubaawulizaako bwawuliza nga bw'ogamba nti waliwo omugagga mu kika naye ate yayawulizaako baganda be kakati nammwe entegeera yammwe yentono mukkirize tubaawulizeeko fe ab'obwongo obutegeera fe abali informed temuddangamu okuleeta wano obusiru bwammwe obuwumbatuutu bwammwe bweppo n'obujega bwammwe bwe nkugamba nti Museveni yali mubbi wa ku mazzi owakanamu ki bwe nkugamba nti Museveni yali mubbi wa ku mazzi owakanamu ki oli bamukutte mu bifaananyi ng'akutte embuzi yeeberese ku mbuzi oba ku mbizi enkyanawulire bwe gafuluma nti ate wuuno yakutte akaana omuwakanira we yafunira amaddu agalinnyira embizzi anaalemu okufuna amaddu agalinnyira akaana Museveni bw'aba asobola okubba essigiri mbuulira nti tasobola kubba mmere omuntu asobola okubba essigiri mpa ensonga lwaki tasobola kubba mmere Museveni bw'ogamba nti yali mubbi wa ku mazzi n'owakana golowooza bino byabba leero obubbi abuyize kati golowooza Museveni obubbi abuyize lwaleero golowooza Museveni yakatandika okubba nti ayigidde mu gavumenti wano ebyobugagga by'eggwanga bingi bitundiddwa omuli entebe airport eyo yagibba ennyanja y'eggwanga ennyanja gy'ataatondako yagibba nabba omukutu gw'essimu gwe bayita Uganda Telecom ebyobugagga by'eggwanga ebyali ebisinga abibbi kakati omuntu alina kapasite abba ebyobugagga by'eggwanga mbuli awe nkuga nti yabbiranga ku mazzi ki ekikuwakanya era ki ekikuleetera okulowooza nti bamuwaayiriza nkulaza ekiri mu giraasi naye ate olaga okyali muzibe bw'oba tosobola kulaba kiri mu giraasi manya nti oli musiru nnyo gye buvuddeko nabagamba nti obubbi bwa Museveni wanudde naye yennyini agenda kwebba yeekange nga yeetwala agambe ya rabbi mbadde nnebbi yeekomyewo kubanga omuntu bwabba ennyo atuuka naye kennyini ng'omuntu ne yebba lunaku lumu Museveni agenda kwebba agenda kwenyakula yeetwala anajjukirira eyo nti bukyanganziba ya rabbi leero mbadde nnebbi yeekomyewo so bwe muba temusobola kutegeera mukkirize abategeera tubategeerere bimeka Museveni byabbye eby'eggwanga alina amaanyi agasobola n'okubba ebintu bya siteeti ennamba bye yasangawo mu kifo ky'okubikuuma n'anyakulako binyakula kati ki ekikuwakanya nti teyali mubbi wa ku mazzi Museveni gwe njogerako mu myaka gy'enkaaga teyabbiranga ku mazzi neeyala nkiddamu Museveni gwe njogerako mu myaka eyo egy'enkaaga yali musajja pirate abasajja ababbira ku mazzi n'osanga ekivubuka nga kiwoloboota kiwaka n'omanyi ki tomanyi na kitaawo akuzaala yadde ennyoka akuzaala ate omanyi eby'eggwanga okomentinge ku national issues tomanyi nnyoko tomanyi kitaawo tolina kika naye ate oyagala kukomentinga ku national issues nkusuubira nti okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga oba ebyaffe bya Uganda nga tomanyi na kitaawo tolina kika tomanyi kikaakyo naye oyagala okukomentinga ku nsonga z'eggwanga nze bampita kinanjo kyankimize ate era nnabagamba ekintu kimu obusungu obwo bwe munninako obungi ennyo olw'okuba mbagambako ate obwange bukubisaamu emirundi kakadde olw'abantu baffe bemusse kyannaku nnyo nti omuntu abeerawo nga ye alaba nga ye talina kugambwako n'atemula abantu nga ye talina kugambwako n'awamba abantu nga ye talina kugambwako kwegamba ffe tetunyiiga mwe munyiiga mwekka ffe tetunyiiga mwe munyiiga mwekka ali nno bazadde bannange wano we mbasabira ebyogero ebyo birungi nnyo ku baana tozaalanga buzaazi mwana n'oteeka awo nti mukulike omwana mubateeke mu kyogero abaana mubateeke mu kyogero mubateeremu ku bikola eby'enjawulo kubanga omuntu atasobola kukiraba nti Museveni mubbi yabulamu okunaaba ekyogero abakazi temuzaalanga buzaazi baana ne muleka mu kufa abaana mubateekengako mu kyogero ekyogero ekyo kiditamininga nnyo emikisa gy'omwana ng'akuze n'okutegeera kw'omwana
ng'akuze temunaazanga abaana bbuza. Nkiddamu temunaazanga abaana bbuza kubanga bbuza ategeeza buzaabuza. Babuzaabuzibwa. Bali confused. Tyoli amulaga n'ennywanto n'amugamba nti eno si nnywanto guno mutayimbo. Naye ng'amaaso ge gakiraba nti nnywanto. Naye olw'okuba baamunaaza buzaabuza yabuzaabuzibwa ddensi. Awulira nga kikulumye nnyo nga mpise Museveni pirate genda weetuge. Nkiddamu Museveni myaka gy'enkaaga be basajja ababbiranga ku mazzi. Gwe tolowooza nti Museveni obubbi abuyize lwaleero omuze guviira ddala ku ngozi. Museveni yakula mubbi. Museveni yakula mubbi. Kakati obubbi azaabukuza kati bukulidde ddala. Waliwo wano akaberega akakambuuzizza abaana bo baakatta bameka. Naawe kabuuze omusota guluma oba teguluma. Bwe guluma gutta oba tegutta then olumala okabuuze gwakakuttira ababo bameka. Mitwe minafu. Waliwo tuseeko mu Amerika gwe togaa tomanyi afugayo mitwe minafu. Anyway, sobola kwononerako budde because your low reasoning capacity yeetaaga kulowooleza mu ttooya ate ez'enkoma sizin eziflashinga. Otegedde yeetaaga kulowooleza mu ttooya ate ez'enkoma sizin eziflashinga. Mutemulowooza ni Museveni obubbi abuyize lwaleero. Museveni azzenga oyo yabbanga amawolu g'abaana ku ssomero. Yabbanga amawolu g'abaana ku ssomero abavubuka babbanga bino ebitabo bye baasalangamu eby'ekikugu. N'agenda n'akolamu empapula kwa wawandiika waakawo ye n'atandikira okuwandiikira. Oyo mu kuvumbula amawolu yalimmo. Yali mubbi w'amawolu. N'atuuka ttayi n'afuuka omubbi w'okumazzi. Kale bwe yatuuka mu gavumenti kwali kusindika asitamye. Mbuulira airport ekyali mu mikono gya Uganda. Ennyanja ekyali mu mikono gya Uganda nga bagobako bannayuganda. Mbuulira ono UTL Uganda Telecom ekyali ya Uganda oba gye twayitanga Mmange edda byonna yabibba. Kali bwe nkuga nti yali mubbi wa ku mazzi owakanamuki. Ekyo kyoli leero kye kiditamininga bwe wali oba bw'olima maaso eyo. Omuntu ne bwakula n'alokoka nga yali mubbi ak'obubbi mwana tutekeebulizaayo. Nkiddamu oli ne bw'abanga mulokole nga yali mubbi ak'obubbi tekaabulizaayo waaki yabba Bayibuli. Kati ye Museveni kino kye mulaba kyakola leero temulowooza nti yakitandise leero tyoba yakitandise eggulo. Yali mubbi okuva edda nedda tatandise lwaleero. So tojjanga nze ku peegi yange n'osesemerako kyoyogedde ku Museveni n'otaaginga ebitongole byonna bimukwata mmundu n'otiisatiisa muli ludda wa mujje mutte ekisiraane kino mujje mukole muti ekisiraane kino. Weerabidde okutaaginga mu Jjaati, weerabidde okutaaginga mu Yiso, mpozi n'ekitongole kya Museveni ekirala kye bayita Bakifeesi because Museveni yakulira Bakifeesi kubanga Bakifeesi group agikulira Sobi yagikonekitinga direct ku gavumenti ya Museveni. Kati ebyo byonna bitaagingi. Sina kyentya. Nkiddamu sirina kyentya. Oli n'agamba kati nono ya Museveni atandika free Yekolera. Gamba otya nti free Yekolera. Olina ddoboozi ki? Olina ddoboozi ki gwe lisobola okwogerera nti free Yekolera? Gwe free Yekolerayo eba tenna kyennyamba bwe bansibanga toleetanga emmere eruzira. Oba bwenfanga keera ogenda olime toziikanga. Nkiddamu oba bwenfanga keera genda olime toziikanga. Baŋŋambye batokke muganda wange kwoli. Sanyisa okukula mwana wa taata ne Kirifu Kangave. So munoonyeeko be mutiisatiisa eyo gye bali abatiisibwatiisibwa. Naye sinze Yekolera Itongwa nasasa one way ticket bwe kuba kufa nja kufa. Ate nga nabasuubiza sisobola kusooka Museveni kufa. Nkiddamu sisobola kusooka Museveni kufa. Nabaga Museveni talina kutunula kalambo kange kahandisami antunule kalamba kali handisam. Nze nina okutunula ku ddambo ly'omukadde.
Yes. Nze nina okutuna ku ddambo ly'omukadde abe n'agamba nti Museveni ajja kutta. Museveni alina moral authority n'aga amaaso ge ag'omubbi w'okumazzi agatuna ku mulambo gwange alina. Nze nina okutunula ku ddambo lye era njagala nkibagambe mwenna ab'osunga enfa yange mubaze kafu nkiddamu. Mwenna abeesunga enfa yange n'enkoko ze mwategeka okulya ku nfa yange muzitunde muggyemu school fees w'abaana bammwe kubanga bali awo baboloboota buboloboosi. Naawe yategeka embizziyo okugirya Itongwa lwalifa Ssekukkulu etuuse gyongere eccatwe etuuke ng'egezzo ogisale eweze kiro otundetundeko naawe olyeko. Otherwise togenda kulaba ku mulambo gwa Itongwa nga Museveni tannafa. Ojja kulinda paka Yesu lwalidda. Sisobola kukkiriza Museveni kutunula ku mulambo gwange nga sinnalaba ku ddambuli. Ekyo nkikusuubizza era bwe kiri nnema okutuukiriza Mukama tampange eggulu. Nkiddamu bwe kiri nnema ng'okutuukiriza Mukama tampange eggulu. Nze nina okutunula ku mulambo gw'oyo omuyaayi oyo cowboy ye talina kutunula ku mulambo gwange. Nababuuza nga ntuuka ntya mu ggulu ku main gate. Ntuuse Mukama Katonda. Nze Yekolera Itongwa omusajja omukadde akusse oyo eyewalulanga ekkovu atteeze. Enjasa bigguya omusajja oyo eyewalulanga ekkovu atteeze emyaka gwe giwuubidde akawera atakyaswana kweteeka mmere mu kamwa. Gwe baliisa n'obuliisa kati pirate. Nze nzitibwe pirate omubbi w'okumazzi. Nzibira ku mazzi nti anansanga ku mazzi. Owaayi nzibira ku mazzi nti nva mu kibinja kirala anansanga ku mazzi nanzita okubba omugabo gwe. Idiot. Munoonye be mutiisa. Era nakimanyi nti Museveni mu Gyenkaaga yali musajja mubbi. Era nakimanyi Museveni mu Gyenkaaga yali musajja mubbi. Mukitegedde? Kati munoonye be mutiisa abalala. Sinze Yekolera Itongwa ate era njagala okukibagamba. Museveni taliraba ku mulambo gwange. Nze ndiraba ku ddambo lye bayita Museveni. Nze ndiraba ku ddambo lye. Ekyo nkikubuulidde. Munoonye be mutiisa. Kali munoonya bakutiisa mutiisa mutabani wa Muyeekera. N'okatunuulira nnakakutiisa. Nga kitaawe waako tabeerangako yadde akulira oluzzi ku kyalo kali ku mwana wa Itongwa kajooga katiisatiisa. Gufiira kwatazadde mwana. Ogwo omutima yagundekera. Ogwo omutima yagundekera. Lo ya jeshi munoonye be mutiisatiisa. Wama olunaku olw'ejjo waliwo ambulance nga yabaddeko sitiika za Nuupu yatutte omulwadde ate abadde wa Nuupu mu ddwaliro ebbombo ne bamugobawo. Kino tekyabadde ku kibiina kyonna oba NRM oba kikyabadde ku nsonga ya mulwadde but mufuneemwako obuntu ne ku myoyo gy'eddiini. Oyo gwe mwagole mwe mukakasa teyabadde muwagizi wammwe. Ye amagye gatuuka ddi okukyuzinga side gasalewo nti owa Nuupu taba wano owa NRM yalina okubaawo. Mwatugambanga nti amagye tegalina ludda. Amagye gakuuma ggwanga era amagye gasobola n'okuggyako pulezidenti singa gaba galaba nti alina waatatuukiriza kubanga omulimu gw'amagye kukuuma bweppo n'okuluŋŋamya. Kale tukkiriza tekyabadde waffe kumuleetera mu ambulensi ya Nuupu mu ddwaliro lyammwe. Tukkiriza tekyabadde waffe kumuleetera mu ambulensi ya Nuupu mu ddwaliro lyammwe. Naye mmwe mwabadde na ambulensi eza NRM zaabaddewo. Eza NRM zaabaddewo oba eza gavumenti zaabaddewo. Nagamba obali Museveni bisajja ebijjegga kitagulira baana mmere n'ojja n'obagulira emmere ate ne kinyiiga kibakuba emiggo saabagaana okulya mu kyalo.
Kuba owulira okoye nuko okuyambako then gwe byonna bikole bibeere perfect. Byonna bikole bibeere perfect. Toyina mmere ate okola entondo kubaagala okuwa abaana b'emmere. Anyway, pirate, ekyo kyenkusuubiramu, Mr. Pirate, because you are not a Ugandan. That's why you are careless to Ugandans. Obulamu bw'Abannayuganda tebukukwatako because you are very warm mu Rwanda. Ojjo walaba nanga kagaali. Nze Yekolera Itongwa ate mugenda kunkola. Kati waliwo abanyize kyabalumya nnyo omuntu. Wetukakwatako. Nze ngamba ekintu kino. Museveni bwanzita Mukama tompange ggulu. Nze nina omusooka okutuna ku mulambo gwe. Oyajja kufa before me. Ate nga anaatera. I can assure you Ugandans. I can assure you. Era nalaba ne kimajjambere. Yekolera n'avaayo n'agamba basinga Museveni asobola okumutta Bobi Wine n'avaayo n'awaana muwane Yekolera labisa yes bwe tusisinkana nga nina obusobozi obumutta kuba bwe simutta naye aba agenda kunzita kano mukatememu bwe tusisinkana ne Museveni nenfuna gaapu mutta kuba naye aba agenda kunzita gwe bosinkana n'omusota ng'olina omuggo togukuba bw'otagukuba nti ggonga gukuluma. Ekyo nkibabuulidde. Otherwise baganda bange ejjo ku National Unity Platform wabaddewo conference y'Abaganda baffe ne bannyinaze abaliko obulemu ku mibiri abasosoleddwa ennyo gavumenti basoma. Omulema yasoma naye ate weewunye minisita w'abalema si mulema. Naye nga ne mu balema waliwo abaasoma bali qualified okufuuka baminisita. Naye minisita w'ensonga z'abalema mulamu, alina amagulu abiri, alina amatu agawulira, alina amaaso agalaba obulungi. Mu bufunze abalema tebakiikiriddwa bulungi mu gavumenti kubanga ono abakiikirirayo tamanyi bizibu byabwe, tamanyi nnaku yabwe. Ekisinga okubaluma nabo mu bo waliwo abaasoma. Mu balema abo waliwo abaasoma, waliwo abaayita, naye era bakiraba nti tebasaanidde kuweebwa bifo nti at least minisita w'ensonga z'abalema naye abeere mulema kubanga yamanyi ebizibu by'abalema. Oddira otya omuntu w'amagulu abiri? Oddira otya omuntu w'amagulu abiri akiikirira abalema, ow'amaaso abiri atalina yadde ebbango, oyo amanyi ebizibu by'abalema? Wali olabyeko mufuti omukatuliki? Mbuuza, wali olabyeko mufuti omukatuliki? Mufuti abeera musiraamu era teri kalidinaali. Musiraamu kalidinaali abeera mu katuliki. Ti omukulembeze w'abakatuliki alina kuba mukatuliki, omukulembeze w'abasiraamu alina kuba musiraamu. Mbuulira lwaki omukiise w'abalema oba omukulembeze w'abalema oba minisita w'abalema talina kuva mu balema ate nga abalema baasoma baabuulibwa? Alaba tebasaanidde nti n'ekitono ekyali baweereddwa kibajune. Mwana tukitwalibwa b'amagulu abiri abatalinaako yadde obulemu. Waliwo awo akatale ke bayita ak'abalema awo wano ku Namirembe Road opposite KK Hotel. Katale bakayita k'abalema ne wallahi ab'amagulu abiri be bakasaalimbiramu, ab'amaaso abiri be bakasaalimbiramu, ab'emikono ebiri be bakasaalimbiramu. Naye nga bagamba mu Museveni yawaayo ettaka eri libeerere akatale k'abalema, naye nga ddala k'abalema. N'akasolooza today si mulema, n'akasolooza today si mulema. W'amagulu abiri asoloozaamu empooza n'agitwala. Abalema tebakiikiriddwa, abalema tebafunye mugabo gwabwe ku ggwanga Uganda.
Munange jo basse wa His Excellency Bobi Wine oba ku National Unity Platform ekamocha ne balaga obwennyamivu bwabwe n'obutafiibwako naye ate n'obagamba temukaaba kikutte obudde kinaatera okubuta musana ali mu kujja omulemedda ne bwe yayimiriranga ku luguudo ng'ow'emmotoka amuyimirirako n'amutwala emmotoka za gavumenti zaayitanga ku balema naye olwaleero osanga n'owa takisi ng'akanda omulema ekyebitaano amujja ennalukolo nga mututte busega amusasuza ng'abalamu ng'amusasuza ng'abalamu omukiise w'abalema si mulema w'amagulu abiri anaamanya ati ebizibu by'abalema baganda baffe abalina obulemu ku mibiri nkakasa ekintu kimu mu Uganda empya mulisigaza obulemu ku mubiri kuba zaali nteekateeka zaamu naye ate emitima gyammwe giriba miramba mulifuna omugabo gwammwe ku nsi yammwe alya ssente zammwe ez'abalema si mulema n'omulaba ng'atambulira mu mmotoka za bugombe afuna emisaala ng'alya ku lwa bulemu bwammwe babanga abasezi nti y'okufuna enva azifuna nga waliwo ate abalina emiranga wali kati ne minisita w'abalema balya ku bulemu bwammwe obulemu bwammwe bagikozesa nga advantage okubalyamu kale nnaabeereko mulema munnammwe mugambe akasita mulema munnaffe yalya naye nga wamagulu aga wamikono egi wamaaso aga wamatw aga ate nga nammwe mwasoma musobola okuvaamu minisita ow'abalema mwasoma abalema mwasoma because waliyo omuntu ow'ebbanga alina degree nga nze yekolera siradde certificate mbuulira oyo baminisita bammwe simanyi w'ensonga z'abalema n'abaana yasomawa era yasoma ki bati mu Uganda empya mugenda soso wasiwa baganda bange abalema otherwise waliwo ekyankutteko ennyo ekya muganda wange Muzibe Kennedy omuyimbi alina akayimba ke yayimbidde His Excellency Bobi Wine oba ke yayimbidde enkyukakyuka naga tekaliko video tekaliko audio naye nga yali yagadde akikole akayimba katambula omanyi nabagamba music ye yennyini radio kubanga ayitamu obubaka obutuuka amangu ku bantu n'okusinga radio bwe yalituusiza music muzindaalo muganda waffe oyo muzibe atalabanga ku nsi eno atatunulangako ku nsi eno asensinga ebiri mu Uganda Kennedy Muzibe asobola okusensinga ebiri mu Uganda Kennedy Muzibe talaba bigera maaso mu Uganda naye abisensinga bw'ow'amaaso abiri atonnalaba bigenda mu maaso mu ggwanga nga Muzibe asobodde obifumiitiriza kati gwe Muzibe oli eyalibadde Muzibe ate yalaba so naalisabye baganda bange ne bannyinaze tusondere omwana oyo video ne audio Kennedy Muzibe oluyimba lwe sina lulwe lwaffe tulwetaaga nnyo n'okulaga ensi nti olaba Muzibe asobola okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga then kino kiba kisusse nnyo olaba Muzibe asobola kyembadde mbasaba tusonde ssente tukole audio ne video oluyimba olwo munnange oyo nja mumutwala mu studio emu gye neesiga n'omukwasi wa video omupimpa promotions gwagenda okukwata video eyo pimpa promotions gwagenda okukwata video eyo audio David owa DMS gwogenda ogikwata wembadde mbasabira bagamba bange ne bannyinaze ennamba yange eri 0701 7488
8 oluyimba olwo tulwetaaga okulaga ensi nti olaba muzibe asobola okuwunyiriza ekigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza Uganda nvundu. Ennamba yange eri 0701 748828 0704 748 28. Tusondere video y'oluyimba olwo ne audio tulage ensi nti Kennedy eyali badde omuzibe ate yalaba, Chameleone eyali badde alaba ate ye muzibe. Waliwo nga epini yo namba oluyimba olwo tulwetaaga. Oluyimba olwo tulwetaaga. Ennamba eri 0701 748828. Tusondere video ne audio. Pimpa Promotions ojja kunnyamba ekintu kimu. Video eyo ogenda gikwatira kakadde kuba oli munnankyukakyuka. Katusasulire byuma n'amasannyalaze gwese tugenda kukusasula. Katusasulire byuma byo n'amasannyalaze kati naawe obeere patriotic. Ozannye ennamba yo ng'omulimu gwakukulukwata. Tusasulire ebyuma tusasulire n'amasannyalaze. Muganda wange Pimpa Promotions video eyo bwagenda ogikwata eya muzibe Kennedy oluyimba lwe yayimbi olw'ebikwata ku Uganda. Muzibe n'atuuka okulaba nga gw'omulamu tolaba, gw'atunula tolaba. Chameleone w'amaaso abiri, Kenzo w'amaaso abiri nga talaba bigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'ate muzibe asobola okubiraba. So wano we mbasabira baganda bange ne bannyinaze tukwate oluyimba olwo audio ne video. David wadde mwesi gogenda okunkwatira audio. Pimpa Promotions video etuukana n'omutindo bagikwatira obukadde wakati w'obusatu n'obuna paka gizeeyongeramu ne ngenda kukuwa akakaddaaka. Ngenda kukuwa akakaddaaka. Abantu mbadde nsaba mu nsondere akakadde kamu n'emitwalo 5. 5 ga audio ewa David. Akakadde ka Pimpa. Pimpa wali badde wa bukadde busatu. Naye oli munnankyukakyuka tukkirize tusasulire masannyalaze na kamera. Kano ke tukuwaya ka kamera ke ka service ya kamera. Naye gwe ng'omukwasi tetugenda kukusasula oli munnankyukakyuka. Oli munnankyukakyuka. So mbasaba baganda bange ne bannyinaze ennamba eri 0701 748828 n'abo ku YouTube ndowooza mugiwulidde bulungi 0707 748 28. Tukwate oluyimba lwa muzibe Kennedy audio ne video lulagire ddala ensi tolaba muzibe asobola okulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga ng'omulamu tannakiraba kitegeeza Uganda nvundu nnyo. Musiibe bulungi mweraba. I sign out.